awo tugenze ku new tugenze ku nkwa eryaki kati Malex okugamba nti oyagala ddagala lya Malex awo owedde eryo togenda lifuna era sijja likuwa. Lwaki? Nze ebikolo bye nnina ku byenkozesa wano biri 30 mu bimeka. Kati ebimu bye bampeereza mu byengatto okuwera 54 abakalamujja baagaana okundaga bampeereza mu pawuda. Okiwulidde? Bampeereza mu ki? Kati gwe bw'obanga obaddemu endowooza egamba nti bwe naagenda ewaisa nja kutegeera eddagala erya Malex owedde awo nkudiza ebirijo n'ofuluma awo mpola oleme gamba nakubbye. Omanya have to be sincere. Bye mmanyi mbibawa bye simanyi sikola ki? Obuveera bulimba gambye bujjiramu ddagala baagaana okulimpa mu bikoola byabyo bampeereza mu pawuda. Okiwulidde? Era gwe bw'oŋŋamba nti Newcastle ntawanya nkugamba funa ekigaji, funa ekigoogwa, ofune ettaaba, ofune muluko, gatamu omunyango, ebyo byonna ne mbikugamba. Kati ebirala bye simanyi mannya gaabyo bo bandeetera buleetezi. Bwe mmala okufumba n'engatamu n'enzijanjaba Malex. Okitegedde? Naye ng'ebiri besiki nze Malex. Kyensinga okutegeera nti enkoko zino bwe mba nzigemye Malex aba tajja kunnumba. Era nze y'ensonga lwaki mbagamba nti bw'oba onoogula enkoko be vigilant ogenda zigula wa? Nti singa Malex aba akulumbye wozije they are answerable to that. Enkoko gy'oyaluzizza ewaka teyeetaaga Malex. No. Malex is a combination of viruses from the hatchery. Kati amajigo ga nkoko zo ziri wano. Kati endala ezigenda okukwasa zino zeziri wano. Amajigo okubanga zigafuna Malex. Okiwulidde? So, ekizibu kye bwe kibanga kya Newcastle ayina kuba Newcastle. Bwe kibanga kya Gombolo ayina kuba Gombolo. Bwe kibanga kya Ssenyiga ayina kuba Ssenyiga. Naye incubator egendamu amagi 2,600 ku 5,000 of which buli omu aleeta amagi ge nga tetumanyi farms bwe ziri. Yensonga lwaki tugamba Malex have to be vaccinated at day 1. If you are not sure oba baazigemye gwe kwata 3 gyonzikuweereze. Tolinda kumala kuweza myezi 3 zitandike kuggwako nnyama olyoka okaayane. Nze enkoko zange ziweddeko ennyama ale konze wazijjawa? Konze nga tonnampogganira kuba gye wazijja. Mummwe abali wano ntera okubulamu empisa ge mazima amatuufu. Naye kinnuma nnyo omuntu okukambuwalira nga n'enkoko teyazijja wuwo. Ate kugamba oli mukwasama enkoko zange zifa. Kati nkoko wazijjawa? Nga nkujjako. Kati setungamba nti nazijja wuwo. Tetulina gwe tuwa nkoko gwe tutakolako follow-up kubuuza bwe kitambula. Ekyo tutera okukikola. Either tuvume naye nga ffe tukoze follow-up. Ate bwe ziba zitandise okufa oba zirwadde, we make sure we ask lwaki zifa kuba zaffe. Tuli ffenna. Newcastle byebyo ebikoola byenkugambye. Naye bw'oba osuubiramu Malex, taata wange owedde, eryo ndirinanga eddagala. Era muba mwagala kubalaga ku bikolo mbiina omwo. Naye bibampeereza nga pawuda. Bwe mba musobola okubyawula nga ndibaleetera. Munaayawula emiti gye balimpeeramu mbibaleetera embalage? Mbirina eyo. Owulidde? Bali basiru. Bampeereza mu pawuda kuba bamanyi nti singa mbitegeera olwo omunnyo gwe mbawa guba gukoze eki? Guba guweddeyo. So baba tebalina mugaso. Now,
tutunuulire obulwadde bwa Newcastle. Newcastle twamulabye the signs and symptoms. Symptoms za Newcastle: dropping of wings. Ebiwawaatiro bikola ki? Bigwa. Enyola ensinga eti nga bwe tugyerabye, twisting the neck underneath the legs. The green diarrhea, kiddukano. Massive death ye answer. Twagamba nti obwo bulwadde mu Luganda bakiyita kati? No, bawita zisa byalo, ndowooza mwera byalo. Kuba ekyalo kyonna kikola ki? Naye nga mu lulimi olwaffe olwangungu ye nsotoka. Kati olw'Abasoga ye Newcastle. Newcastle lwe luli abali ababuuka omugga, kuba teriyo agenda bweru nga tabuuse ennyanja. Wama kyekyo maama, obuuka nnyanja. Kale nange neetwaliramu abo abaabuuka ennyanja, kuba nange mbuuka Kiyira n'enzija eno. Eyo ye Newcastle. Incubation ya Newcastle 6 hours. Waakwatira enkoko zo kizitwalira essaawa 6 n'otandika okulozaako. Eyita kugwa biwawaatiro oba kutandika kubanga enaasamira, kukyusa nsingo, green diarrhea n'okufa. Tugema w'okitegeeredde, tekuliko start out. W'okitegeeredde w'oba otandikira okugemera. Eryo eddagala nze ndikola okugema n'okujjanjaba. Mmwe obudda mulaba abawala bali nga bagema ku ofiisi. Lye tubadde tugemesa si zzungu. Ffe lye tukozesa mu kugema. Okiwulidde? Naye ate okugema tekizigaana kulwala. Waliwo yangamba mbu bwenaagema teziirwale, konza oyi musiru. Be bagema mu ddwaliro tebafa. Anga naye musajja gwe oba otegeera ddi? Konza nti nawe za 43 kati. Omanyi tutegeerera ku 45. Kati ndi mu 53 kati ntegeera. So, tonvuma nnyo bwe mba sitegeera, naye nga amazima amatuufu ne bwogema nga zasazeewo okufa zikola ki? That's why eddagala erikyasinze kujjanjaba worldwide likolebwa Germany. Naye n'abaayo bakola ki? Kati tombuuza bya busiru. Erirwa eddagala lyange liri ku ofiisi wokka. Why? Naligezaako okulisindika e Kamuli, nendiweereza e Jjinja, nendiweereza e Masaka, nendiweereza e Kaseese, nendiweereza e Kabaale. Naye nga buli bendiwa bwe bayita awali omugga base n'amazzi, obudomola bw'omuweereza obudomola 10 in 1 liter, ayina okuba nga ayina obudomola 40. Kati awo lye bajja ewaabwe terikola, lyempeereza okuva eno likola. I cancelled that. Nemba nga siyina agenti yenna. Kati ate mu Container Village ali omu gwendiwa ye wa Mutima Feed, si oyo Magi. Kuba oyo okuva 2010 tutambula naye, amanyi tasobola kukola bya busiru, naye awalala tewali. Kati ffe tuli deliveryingira. Oliwa nti ndi Kanungu, konze baasi z'e Kanungu manyi we zipaakinga. Oliwa nti ndi Kaseese, mu paaka empya mulimu ez'e Kaseese ne linki gye ziri.
oliwa anze ndiwa bano abalwala amaaso abasoga kamuli nti ye konze kambaweereze bwe kityo bwe kiri. So in terms of availability mu ddagala liri ku ofiisi waffe wokka. Reason is being we reduce the duplication and faking mu ddagala. Enkoko gy'olaba ng'eyiriitira nga generator njoka z'amawuwe. Enkoko bwe ziba zirya ku mmere enfumbe, ebikoola oba ebikuta bya lumonde ebibisi, zifuna ekifuba kye tuyita okuyiriitira ng'abantu. Naye ezo ziba njoka z'amawuwe gye tuyita gapworms oba lungworms. Nabagambye eddagala erikola ekyo busigo bw'amapaapaali, bikoola bya taaba, galiki, obusigo n'ebikuta byennyini eby'amapaapaali n'ekisula. Eryo bwe likulema kakkana. Kati mu ddagala eryaffe lino lyenkola, nkola eddagala nga liri universal in that buli kirwadde kye liba nalyo oba enkoko kye ziba nazo likijjanjaba. Kye litajjanjaba kimu buko. Naye bwe kiba kiri mu Malex, komponenti ya Malex mweri. Bwe ziba nga zirimu Newcastle, eya Newcastle mweri. Bwe kuba nti njoka, ery'enjoka mweriri. Bwe kiba folopox mabwa ku maaso, mwega buli kimu kikola ki? Mu kifo ekyokuŋŋama nti ezize enkoko zirina ssenyiga, zirina Newcastle, zirina ekifuba, ate zirina genda ogule kino na kino na kino. Bayira waliwo omwami eyaŋŋama nti lwaki eddagala lino tolyawula? Konze omulimi nja kuba simuyambye, nja kuba mubbye. Why? Eya ssenyiga nga mulimu n'erina omusujja, nga mulimu netandise okuzimba amaaso, muguze eddagala ebika 3. Naye ng'enkoko ziringa 2 mu nnyumba emu. Olwo amagezi nnina nanga muba abasiru mwabaki nkuwaddiira okonze bwe nali ntandika tekuliiko konsaltanti gwe neebuuzaako. Ndeka nkozese kye neetaaga okukolera abantu. Kati eddagala eryo kye lisangamu kye lijjanjaba. That's why nti nze zange siziwa nti ndiwa special lya njoka. Lwakuba nti abo abayaaye manyo bate manju ne basaatuuka ne banywa n'amazzi g'omu bidiba. Enkuba bw'etonya waliwo lwe zijja netandika okuwugira awo. N'okugisanga mbu simanyi yaddukanya bino. Oluyiriitira terubulamu. Kuba n'emmere ziri omuceere ogusigaddemu matooke buli kimu zirya. Oyo folopox. Eddagala lye tukola eyo erina folopox ku biwundu, ku mimwa, ku luwonzi, ku nnyindo. Onyikamu bunnyisi bw'oti n'osiigaawo omulundi ogwo. Eryo liri in 1 liter pack naye nga ligema ate ne lijjanjaba. Mweri ery'enkoko. Kati ery'ebisolo, ery'ente ligema ate nalyo lijjanjaba mu byayo. Maama woogwa bwe buba nga bwakaweza ewiiki ligema endwadde 4. Ligema swine fever, ne ligema anthrax, ne ligema brucella, ne ligema ne foot rot. In that first week mwabo bamagulu mampi. Ne tuddamu nga ziwezezza emyezi 3.
just confirmation kyetwandiise nga boosting. Wano mu 7 weeks tuluwa just meals 2 kanywesa bunywesa, naye emyezi 3 tuwa wakati wa meals 12. Oba okakasa kiri kyewagema. Nze ye naddangira ninayo bafather mu kigo, nze mbajanjabira embizi zaabwe. Mulimu yakiteekamu amalala, mulimba swine fever tasobola kukona, ezaabwe zaafa naye nga bali mu kigo kitya eryo. Awe manga waliwo Kano awe Kabumbi, yasooka n'abireetamu olusirikale nga yerabidde nti gwabireetamu mukoowu. Ne mugamba tugezeeko bwe zifa tonsasula nja kusasula sena. Ngamba what konze I'm not demonstrating here, neither sampling, but I'm treating and preventing. Yalinawo 14 nenziteekamu eddagala zonna. Kati bali abagwagwa banne bali abaali bamuwaga, they will not survive. Ne batundako ezimu, endala ne zisigalawo balaba oba kituufu. Ze tutaawa ddagala bwagenda okusenkya nga zifudde. Kati ffe ze twawa zonna. Kati ennaku zino ali mu kuzimba kiyumba mujja 10 bamagulu ki, naye nga tuli mu ddagala lyange. Mmwe abatera okujja mu ofiisi Busuulwa mumumanyi, Gonzaga oyo omunene alimu. Muganda we Mukatuliki nnyo yalina olugezigezi lungi, naye ng'ayina ente yazaalako neeteddamu kuzaala, be bananyini koloping. Ne mugamba nti yakola kintu yagaana, ne busa ntugitwala ku nnume. Namusampulingako nakacupa bwe kati. Mu 3 days yasala ne bagitwalayo, yazaala ennyana. N'angamba nti eddagala lya ssente mmeka? Namugamba nti liri nakuwa buwe, naye lita tunda emitwalo 15. Lwaki tonsalira kukonze wali musoga ng'olina empaka? Onze walina empaka, kati leeta either 10 nkuwe. Kati yatutunda mu bakolopingi bonna mu bisolo omwo. So kati wano eddagala eryo erikwatagana n'amabwa ku nnyindo, ku luwonzi, okwepika omuka nga baaluuni, zifuluma kalimbwa alimu olwa yellowish, ng'omanya nti mulimu olufolopox n'olusujjasujja. The administration 1 bwe ziba nkulu it is 1 meal. Mulimu eyambuuza omanyi owoggana nnyo, kati miiru yeefaanana etya? Ne ngamba naye Mukama Katonda, oba lwaki abamu tobatwala? Empisa eno erina miruzi 5. Kati bwe tubanga tugema oba tujjanjaba eno gye tukozesa, naye obuzibu bwe tusanga nti abaalemalira mu vaccine enzungu, ogenda n'ofuna akacupa akalimu ekikerena n'okakwata bw'oti. In the process wano ng'okutte oyingizeemu empiso, ogenda okusika vaccine eno ng'olwedde lino lifudde due to the high temperature of your body. You pretend nti ogenda kugema naye nga lino olwedde lyafudde dda. That's the reason why nti akacupa kali kuleko rabba eno. This is where you handle ku rabba kuno such that engalo zino tezikoona ku ccupa eno. Bw'omala okusika eddagala lino bw'oti, majority bw'aba agema empisa eno agikwata bw'ati. This is wrong. Ogenda okutandika okugema nga stiru lino lyotadde muno likoze eki? Lifudde. Naye nga the way how we need to handle the vaccine, it is in this format. Nga wano, this is the level of the vaccine. Naye bw'osika yonna ne lituuka eno, engalo zino ne ziketinga in touch with the vaccine, don't vaccinate.
liba ffu. Bw'okwata bw'oti olw'ensonga bw'oyagala kino kyekiba kisindika, it's wrong. Wano oba olisse naye yeetaaga kuba waneeti, if not that boat. Naye ng'ekikulu here in the middle of these four, kino kyekisindika. Ow'Emasuulita yaŋŋamba nti oyinza okunjigiriza okulunda nga natandika okulunda nga naawe okyali muto. Ne mugamba y'ensonga lwaki zikyafa. Naŋŋamba what do you mean? Konza okuyiga tekukoma. Ebyo mwasoma bikwate. N'agenda n'enkoko ze n'azigema, they were 500. Bugenda okukeerenkeera ng'enkoko zitandise okuzimba amaaso. Buli gye yatunuzangamu bw'ati bwe yeenyenyangamu n'efumita. Kwe kunkubira n'aŋŋamba Isa, mbadde njagala ojja olabe enkoko zange. Konza obuzibu obuvaawa maama? Anti nazijje wammwe. Konze si kyekikulu. Waŋŋambye nti nsirikeko. Kiyinza okuba nga ekivu kyavudde wammwe. Era ezizo. Ne ŋŋenda. Ne mugamba nti ngemeraako nga bwe wabadde ogema. Gye yasookerako yennyini gye yafumita eriiso. Konze wazifumise empiso. Awo sirina ddagala waalyo zzungu. Naye by then 2005 nga sinnaba nnyo kuteekamu maanyi muhabu. Ne mugamba funa oxytetracycline 20%, tonyezaamu amatondo kuba kuliko amabwa. Unfortunately zonna zaaziba amaaso ge yafumitanga. That's why I always tell people that if you are vaccinating using this syringe, tonyeza ku liiso litya. Accidentally bw'efumita emmunye, lino lisigale nga liraba. 2, you don't need to vaccinating ku liiso. Buli lw'otonyeza ku liiso bw'oti neereeta amaziga, ligozaako nga terinnaba kugenda gye tulyetaaga. Kati otonyeza mu nnyindo oba mu kamwa. That will make sense. That's Newcastle. I mean fourpox. Kati ezo gy'olaba ng'eguze kooti bweti ng'ogibuuza mukulu onoolya naye nga totegeerekeka. Ogwo guba musujja. Loss of appetite, dullness,